Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugeni maaso nagyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video waliwo eyambuuzizza nsobola ntya okumanya eddagala eryo waliwo eyambuuzizza nti asobola atya okumanya eddagala eryo byonna n'abanga alimanyi nga n'abanga alitegeera ayinza kukola atya ategeeza lino eryaffe lino ebikola nga bw'olaba omujaaja sere kajjampuli bwe bityo byagezako okutegeeza nti ayinza bitegeera atya era ayinza kubimanya atya ne mu bifaananyi ebiseera ebisinga eddagala eryo olina kulimanyira ku munno olina kulimanyira ku muntu kimanye nti emiddo gino miyitirivu gwe buli muddo gw'olaba ddagala buli muddo gw'olaba nekyoyitanga ekimuli ddagala nakati omujaaja sere ebyo ebintu tusimanyi bugulinizi olina gwe mulya ddagala ekyo kye mulina okumanya naye kyolina okukola gwe yabuuzizza okumanya emiddo egyo nga bwe bagiyita n'okumanya omugaso gwagyo oyina kuyigira ku muntu kiba kikulu nnyo omuntu oyo ng'abitegeera kuba kati ŋŋanze kanneeyogereko nze nina jjajja wange azaala maama nabeerayokko osooka nabeerayo nga ndi muto naye nga jjajja oyo ajjanjaba abakyala ab'embuto bano aba bulijjo abajjanjaba abanogera eddagala kati nabeerangayo nnyo manyi abakadde abo bazibuzibu tasobola kukuyigiriza nti akubuulire nti kino kiwonya kino gw'olina kubeera n'obwongo nga bukwata kati ye asobola okugamba bw'ati nti genda mu lusuku ondeetereyo ekibwankulata ekiri weewate ne weewate kuliraana ekitooke ekyo n'oba okuliraana kedo ku muti wansi kati gwe n'ogenda nga byakutumye tubitegeera n'onoga ebikoola ebiwerako n'obimuleetera ye yawuliremu ekyo kyakoze eki kyakutumye okimuleetera akuba luyi n'akugamba oyo onnyonoonera eddagala lyange kino togala tokiyiganga tokimanya kwegambanga akutabukira naye nga kyakutabukirako tayagala kuyigiriza kubuulira nti kino bakiyitawo bati wabula akikuyigiriza akikutuma ate mu bukambwe oba okitegeera kati gwe olw'obwongo obwo n'ogenda ng'okola ki ng'okwata eddagala eryo olw'obukambwe bwe bakulaga nga toyagala kwonoona ddagala lye kuba ffe twalyonoonanga nga tetumanyi migaso kuba twabanga n'olusuku nga lunene naye nga mu lusuku makkati nga mulimu buli kyenkana buli ddagala eryo erikulira wansi nga liyitirivu nnyo naye nga tumanyi oddiyingira ne tugenda nga tunogako liriko obumuli nga batukubira ddala emiggo ne tumanya nti ebintu kyaka bya mugaso bwe tutyo kalina obeera ng'ojja oyiga akutuma n'ogenda naye ku ttale n'anoga n'omanya bw'otyo kitegeera n'olaba omukyala ow'olubuto ne munoga ebintu eby'enjawulo kwegamba bw'otyo n'ojja ng'oyiga kati bw'etyo nze bwe nnali n'enjija eno mu kibuga mu Kampala ate era n'enzirayokko we naddayo kati ate awo nali obwongo bubikkuse nali nkuze kwegamba n'abanga wabeera mu nnimiro awo mulwadde wajja n'ogenda n'omugamba nti wali yazze ng'akubuuza ani afaanana atya n'omunnyonnyola n'akugamba genda omunogere kino nakiri kwegamba ng'obimanyi n'obimunogera n'obimuwa n'agenda n'amuwa akasente ke bwe bityo bwe tutyo ffe tuzze tuyiga ebintu bino okuyiga eddagala baliyita bati lifaanana liti lwakuba obuzibu bwe tulina eno ku kibuga izzibu okulaba izzibu okufuna ekyo nkikubuulira era nze nsaasira nnyo omuntu ali kuno ku kibuga ng'ajjanjaba abantu ebiseera ebisinga eddagala erimulaba ekisooka tolina ddikolera mu nsobi kyoba olaba nga bagamba nti ekyogero ky'omwana omuntu omukulu yateekeddwa kinoga oba omukadde mumanyi lwaki olw'ensonga nti omukadde tapapa kwegamba ekintu akikolera ku maanyi ge tomupapirako naye gwe banaakutuma ng'oli muvubuka nti genda onoga eddagala ly'ekyogero lyonna ogenda kunoga opapa toyagala bakulabe otya kyoba olaba nti ekyogero ky'omwana omuto bagamba nti omukadde jjajja yateekeddwa okukola ki okukinoga olw'ensonga nti ye tatya nannyini kibanja asobola okuyingira mu bulungi n'ajjayo kyayagala naye gwe obeera otya banandaba batya nga nnoga eddagala banandaba batya nga nnoga emiddo bwekityo kati n'olwekyo osobola okuyiga bulungi naye ng'oyigira ku muntu naye bino ebyeddagala bibaamu okubonaabona
n'okutuuyana obeera olina okunoonya. Osobola okuyingira ekibira ng'ekibira kitiisa naye ng'olina okunoonyaamu omuti gw'oyagala nga jjasi oyagalako bibajjo oba okitegeera oba ng'oyagala mulandira gwagwo ndowooza okiraba obuzibu obubaawo. Gw'abadde abuuza bambi ekintu kino kituufu kibuuza eddagala lino mulina ddiigira ku bannammwe kiba kikulu nnyo naddala oyo munno ng'afaayo ng'akwagaliza okuyiga ekintu. Omanyi abasinga tebaagaliza ebiseera ebisinga ky'oba olaba gy'ogenda oggula eddagala mu bantu bamu naddala okuliraana Kampala talikuwa nga talisekudde olw'ensonga abeera akweka bujulizi oba abeera tayagala otegeere nti lino ddagala lifaana bw'etyo osobole oddinoonya. Kale kye kibeera ekizibu nnyo okugenda ow'omuntu n'akuguza eddagala n'alikuwa mu bikoola kiba kizibu aba alina oddisekula n'alibuza. Ate n'ekirala abalala balisekula olw'ensonga nti aba akuwadde litaweze ng'ebikola ebimu tabitaddeemu. Kale ky'oba olaba ng'abeera akola ki alisekula n'akubuzaabuza. So walireeta nga lya bikoola obeera osobola omubuuza nti lino baliyita batya lino baliyita batya kati n'okola ki n'obanga omususeeko ky'oba olaba tajja kukunogera eddagala ng'akulese eno mu ddiiro oba miryango owulira kinu nga basekula abeera akweka bujulizi. N'olwekyo bw'osanga omuntu akulaga eddagala n'agamba nti lino osaanye omwesibeko omanya abeera ajja kukuwa ekyo ekibeera ekituufu kuba aba yeewaddeyo okulaga ekyo ky'oyagala okuyiga. Bwe kityo bwe kiri eddagala olina ddiigira mu bantu naddala abantu abo abakulu bategeera eddagala ekyo nkibabuulira. Abantu abakulu abali mu myaka 60, 75, 55 bategeera eddagala naddala nga bali mu byalo. Abo abakadde b'omu byalo kuba mu byalo tebajja mu kibuga kwejjanjaba. Endwadde zisooka kugaana basooka kwejjanjabisa bo bennyini n'emiddo egyo. Ekyo nkibabuulira kuba nze njukira lumu wakati alinawo omulwadde waka naye omulwadde oyo ng'alina omusujja ogw'okutintima obayita oba ogw'ekitengo ogwo. Naye singa omulwadde oyo yali wano ku kibuga yandibadde mu ddwaliro ng'aliko eccupa y'amazzi aliko biki nga n'okusaba basaba. Naye mu kyalo baalabwazi mukeeka wansi mu ddiiro ne bamwebasaako ne bamuzingamu. Kigenda okuyitawo eddakiika nga ziizo omulwadde ng'ateredde ng'asigadde jjasi kunywa kumululuuza kigagi ebyo ebintu eby'enjawulo kakkana ng'omulwadde atereera. Bagamba ekyalo bwe kityo bwe kiri bwe kitambula. Omulwadde amala kulemererwa nnyo okumutwala mu ddwaliro nga bwe mumanyi nti amalwaliro g'omu kyalo gali wala. Tewali boodabooda osanga n'amaka tegalina na ggaali ng'omulwadde balina mwejjanjabira. Era mu kyalo bw'ogamba nti oli mulwadde omanya oba oluguddeko oba ogenda kuwuuta ebiruluuza obimale mu ntamu oba ogenda kunywa eddagala olimale mu ntamu. Bwe kityo bwe kibeera mu kyalo. Kati kwegamba ffe ababeerako mu kyalo kyatuyamba eddagala eryo okubeera nga tulyetegereza n'okuliyiga. Bwe kityo bwe kiri munnange gw'ayagala okuyiga eddagala olina kubeera nga weewaayo obeerekoko n'oyo omuntu ajjanjaba naddala weebatyo abatali bano simanyi mu basawo baganda awo baveeko kuba awo bo balina engeri gye bagattamu ebintu byabwe. Naye omuntu ono ng'ajjanjabisa muddo agenda ku ttale aleete akaddo akatabule n'akaala atokose awo omuntu oyo awone. Oyo abeera mulungi nnyo okubeera naye kuba ye aba ajjanjabisa midde egyo gy'oba nagyo. Oyo aba mulungi obeera ojja kuyiga buli kimu ky'oyagala. Ekyo nkikubuulidde kuba buli lwagenda ku ttale mugenda mwenna singa abeera asazeewo kyanoga gw'okyetegereza jasi mukinoga enfunda nga 5 obeera omaze okkikwata kifaanana kitya erinnya lyakyo kisangibwawa. Bwe kityo bwe kiri bwe njagadde okubuulira bwe ntyo oba oyagala okuyiga eddagala eryo bw'otyo bw'olina okukola. Suubira okitegedde bulungi nnyo. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti njagadde nkibabuulire mukimanye. Osanga wayinza okubaayo n'omulala naye ng'ayagala ng'akibuuza bw'atyo eddagala olina ddiyigira ku munno. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.